Kansubire nti no mwasibye bulungi abalungi abagalwa gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza mujye baleko gyonna gye mutuusaako engalo. Kansubire nti no buli kimu kibatambulidde bulungi mwoyo bitatambulidde bulungi mikwano gyange mbasaasirako nnyo wabula kye mbagamba nti ennungi tezikyabbiri luyinza okuba nga olwegulo lwakutambulidde bulungi olwaleero nga luganye mukwano gwange teweetuga wabula lemerako bulemezi olw'enkya ate munange tomanya ddo luyinza okubeera olulungiko. Amanya enzo Mumbejja Aisha Nasolo butereevu mantu Senamawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda tebalabira nti n'amawulire gonna okuva mu bankuba kye butereevu ngenda maaso n'okubeera nga ate nga kutuusaako era nga kye mba nkusaba kiri kimu subscribing ate kakakadde like nga vidiyo eno tojja kubeera nga ate munnange wejjusa yes. Naye nga sinnagenda maaso kansooke ate njagaliza omukyalo ono Baby Kyagulanyi ate amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Ffenna omukyalo oyo tumumanyi bulungi abasinga obungi kwegamba tumwesiimisa kwegamba kyakulabirako kirungi eri ffe naddala abaana ab'obuwala. So bambi leero bagamba mbu awezezza emyaka 39 era nga bambi tumwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu tumwagaliza ebirooto bye ate munnange bituukire saakaate ne Katonda okumwongera ekirabo eky'obulamu. So nga ate yo tuvuddeyo ngoma zigamerere ku side eri endala ag'okubeera nga bambi waliwo omukyala era nga amanya ge ye Kawuma Kerementi yono nga munnange afiiridde ku kyeyo ekimuse tekinnategerekeka oba abadde mulwadde wabula nga gonna amawulire aganaaba gagenze maaso n'okubeera nga ate galabika butereevu nja kuba ati nga kutuusaako ku mukyala ono wabula nga oba omumanyi munnange osobola otegeezako ku beewaabwe nti muwala waabwe munnange wetwogerera zembuyaga ezikaza engoye kati no munaye tusaba omwoyo gwe Katonda gw'omuze mirembe agulamuze kisagumye emitima abakaaba enganda saakaati n'ab'emikwano ffenna lyekkubo ekitwawula ate oli kubeera nga asookayo munne. Ensonga ate ku ludda luli olulala olwa Kapeesa ye Kapeesa munnange bikyatusoberedde ddala tetumanyi oba firimu oba bintu bya ddala Kapeesa mugenzi kati nate wenjogerera essaawa eno waliwo ate amawulire amapya agabaluseewo nga kigambibwa mbu Kapeesa yabba ssente era nga munnange embu kyekyamuleetera n'okubeera nga ate yeebika. Akatambi ako ngenda kuba nkakulekerako mu maaso kaawo ogende mu maaso n'okubeera nga ate okeekanya kyenkusaba kiri kimu Comment yo giteeke wansi mu comment section kikyolowooza ku bintu bino ddala kituufu Kapeesa yabba ssente ne yeebika gwa abaffe gwe okimanyiiko enyinza okuba ndi wano nga mubamu kubawuliriza essaawa eno mulimu oba oliawo ayina ku information ekwata ku bino ate byogenda okubeera nga ate owulira gw'atabimanyiiko munnange kikyolowooza ku mbeera eno bannange ebya Kapeesa byo bigenda kukomera bigenda kukomawa kubanga munnange bikyatusobedde buli lukya wabeerawo ate amawulire amapya agabalu kawo kubikwatagana ne Kapeesa wabula nga munnange Katonda yasinga okubeera nga ate amanya ngenda kuba nkulekerako akatambi kano ogende maaso n'okubeera nga ate okekkaanya n'oluvannyuma ngenda kuba ate nkulekerako akatambi abaana bankuba kyeyo bannange embeera gye balimu si nnungi n'akamu n'akeddagala mu ggwanga erya Dubai kati no wetwogerera waliyo abavuddeyo bwe batyo ne bagenda maaso n'okubeera nga ate beekalakaasa era ogenda kuba butereevu obalaba katusabe bambi omulanga gwabwe guwulirwe era bagende maaso n'okubeera nga ate bambi bayambibwa baddizibwe waka bagende maaso n'okubeera nga ate bayiiya ebirala either bakolere waka oba munnange bagobe ku bintu ebirala bagenda ate bayiiya obulamu gwasisuubira nti waliwo omuntu ava e Uganda n'agenda ku kyeyo ng'ekituufu ali bulungi wabula bonna mbeera munnange ye yabasindiikiriza so we biba biganye katusabe busabi ebazira kisaate munnange abanalaba akatambi kaabwe kano ke baakoze bavuddeyo nga mu butuufu beekalakaasa kyabasuseeko katusabe bagende maaso n'okubeera nga ati munnange bayambibwa. Kyoyinza okubakolera mukwano gwange oyinza okuba tolina busobozi kubayamba wabula otambuza akatambi kaabwe butereevu ojja kuba ogasseeko ettafaali ddene nnyo oba oliawo oyinza okuba nga gwe mu kusheyalinga kagenda kuba ate katuuka kw'oyo omuntu asobola okubeera nga ate bambi anunula abaana bano ngenda kuba nkakulekerako toseetuka subscribing oba tonnaba teekako akadde like nga vidiyo eno naye ng'ekisinga obukulu nkomawo essaawa eno yennyini toseetuka goodbye for now. Abavubuka b'ennaku zino obutaagala kukola okunyooma emirimu okwagala ebyobwereere bikyabakozesa nnyo ebintu bingi nnyo temunnaba. Tulina ebivubuka bingi bikapese by'obadde otamanyi nga byo biyimirirawo mu kufera mu bubbi na kulimbalimba baana baabawala nga kwe biyimiridde. Bivubuka mmwe ensi tegenda kubasonyiwa
Katonda tagenda kubasonyiwa, mugenda kubonaabona ebbanga lyonna olaba mutuuse ku ssa ery'ebika. Mbadde nsaba ontaagingira ebikapese byonna gye biri. Eno message njagala ebituukeko ebivubuka bino. Ebikapese bye bifaanana bitya? Bw'olabanga ekivubuka ekyeyerusa, ekivubuka ekisiba ebiviiri ng'abakazi, bw'olabanga ekivubuka ekyalina ekitonga kikeera mu jiimu kuzimba mubiri, bino ebivubuka ebisinga bibeera mu bishort byambala ebiwala ebimpi ne biraga ne body n'ebifuba, manyanga ekyo ekivubuka kikapese, tekirina gye kigenda kukutwala, kifeeriya, tekirina kiddako mu bulamu. Bivubuka mmwe bye mubadde mukola byonna ng'okulya ebisiyaga, okwetunda n'okukuula abaana ab'obuwala, mwagenza okulaba nga tekibamalira, kaakati mwatandise kwebika. Mutadde bazadde bammwe mu kaseera akazibu, mutadde abantu mikwano gyammwe mu kaseera akazibu nga mwebika. Kitegeeza ki? Abantu bangi bagenda kutandika okufuna obuzibu, tulowooze nti beakapese oba yenkola yaabwe ey'okwebika nga banoonya ssente. Ssente ze muli mu kunoonya za kibi, munoonyeza ssente nga muyita mu kwebika. Abantu tebagenda kubasonyiwa. Manya ebiwundu by'abantu by'otadde ku muwendo, omanye abantu b'ottudde obulwadde kivubuka ggwe, omanye obulemu bw'oleese ku bulamu bw'abazadde bo ne famire yo, omanyi ky'okoze community okugijja ku mulamwa olw'okuba mwagala sympathy. Ebivubuka bino ebiseera ebisinga byagala nnyo okubeera mu butaala. Tebiva ku social media wadde tebibeera na talenti, tebibeera bikomediani wadde ebiyimbi, naye bifuba nnyo okubeera mu mataala babirabe basobole okubikwana. Omuvubuka akwata mu kizigo, mwannyinaze omuvubuka oyo tabaako waayinza kukutwala. Bye musinga okwagala ebiseera ebisinga naye byatuuse ku sseeri ebika. Okwerangirirako okufa kitegeeza omuntu oyo aba agenze wala nnyo, aba awakanyiza obuyinza bwa Katonda. Ebisajja bino biikapese, kye kimu mujjukira ekisajja Kiyiga ekyavuddeyo ne kiraga enkugunyu mu lujjudde lw'abazadde baakyo, mu lujjudde lw'abatabani baakyo. Byebyo ebisajja biikapese byenkugamba mwannyinaze, kigenda kukuswaza, kigenda kuswaza famire yo, mikwano gyo. Tekiri kuweesa kitiibwa, tekiri kuwa kitiibwa. Olaba kyo tekyewadde kitiibwa kwebikanga kiramu, olaba kyo tekyewadde kitiibwa kweyambulanga kiramu. Egendereze nnyo ebivubuka bino. Omulimu gwe bisinga okumanya okukola kwetunda oba kulya bisiyaga. Ekirala bibeera bifere, binoonya abawala abaggwamu ne bitandika okubafera ne bibabba. N'osiŋŋaana omuwala ate bye musinga munnanga okwagala nga muwoza mbulaavu yatutama bammenya omutima. Ekivubuka kye wafuna kiikapese kye kijja okirabirawo nga kiteekeddwa kumenya mutima olw'ensonga tekirina kye kiddako mu bulamu, kikofuka asinzeeko kukubba. Abavubuka bwe musinga obutaagala bwe mulaba ne muyisaamu amaaso nti basiiwuufu, be baasigaza kasente, be balina future. Ebisajja bye musinga okwegomba, bye mutunuulira ne mugamba nga kinyirira, byagala nnyo okubeera mu filter ez'abakazi. Ebisajja ebyo tebirina mulamu abaana ba maama. Mwegendereze nnyo biikapese bingi byatandise okwebika. Tutusooka omulugunya kaffe eri gavumenti ya Uganda ne Ugandan Embassy. Tuli wano kwa Aweru batukwata tulinga abaana 1000 lulamba, tuli abalenzi n'abawala era tuli n'aba nyingi. Gavumenti endazira nesitwala abantu baazo. Abanaganda batutta abaabwe, Abanigeria batutta abaabwe, Abakameruni batutta abaabwe. Naye Ugandan Embassy temufuddeyo kukina ensonga. Kusawuli bwe tukwatako abemba ba parliamenti, Speaker of Parliament, mwenna muvayo kwena ensonga. Tuli sitaka, tuli bazadde, tulina abaana ab'okuweerera, tulina abaana ab'okulabirira. Twagala air ticket tuve mu kifo kino. We want to go home. 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 We want to go home.
amakulu wadde okubeeramu omubaka wa paliyamenti bannakyalo n'abagagga kinoomu abalina ku booki mujje mututaase mwana abayimbi baserebrity naffe tubawagira tuli eno abaana tuwera bangi abobwala mututaaseko mwana Muzeyi Museveni nawe kimanyi era ojja kukalaba ne basali musali mukibeere bumwana tuve wano twaloba President wa Geto naye tugambye mwana abanigabo fena twapeere n'abaana abobwala n'abalenzi abavubuka abato abasobola okuwenja wadde okukola mwana mutuweereremu yes nakigambo ekirala bahonorable b'ewaka Uganda tubasaamu nnyo ekitiibwa nga mu bakulu baffe naye temuvuddeyo tuyamba ku nsonga ya kudda waffe abanigeria abanakenya abatanzania abasiriyaliyooni bonna bakusobodde okudda ewaka tuli wano mu kifo tetumanyi kiddako tetulina wifaayi tetulina ki tuli mu kifo kiringa batuteeka mu mpuku tewali yadde kintu kyonna kyonna kiriwo kyetusaba fenna tutusaba mutuyambe tulwana tulina bakerenda gatulabirira fenna tuwagamidde mutuyambe bahonorables twagala kudda waka we want to go home 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 amanya n'eddoboozi Zefred Bikole ku lw'abannange bonna abatasobodde kutuusa ddoboozi lyabwe naye kantwala omukisa guno eno okubategeeza bassebo abali eyo Ugandan Embassy ne gavumenti yaffe eya Uganda bannange tuli abantu bangi nnyo tuli abannayuganda bangi nnyo abasukka mu 100 n'okuyisaamu tuli wano eno mu kkomera erya Wiiru twasiranira muno eno abamu tulina obuvunaanyizibwa bungi nnyo obw'enjawulo tulina families zaffe zitudipendingirako tulina abaana abagenda okudda ku masomero n'ensaawa zako kati tuli bakwate tuli muneno munda mu kkomera erya Wiiru tetulinaako ayamba yenna twafunye amawulire nti gavumenti yaffe yakivuddemu ofuna bulungi nnyo Embassy yaffe ebadde nga etera okujja waneeno terina kyetuyambyewo twagala tiketisi tusobole okudda ewaka banaye tuli abantu bangi nnyo naye tewaddeyo okubeerawo okuyimirirawo we want to go home 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 amanya n'eddoboozi Zefred Bikole ku lw'abannange bonna abatasobodde kutuusa ddoboozi lyabwe naye kantwala omukisa guno eno okubategeeza bassebo abali eyo Ugandan Embassy ne gavumenti yaffe eya Uganda bannange tuli abantu bangi nnyo tuli abannayuganda bangi nnyo abasukka mu 100 n'okuyisaamu tuli wano eno mu kkomera erya Wiiru twasiranira muno eno abamu tulina obuvunaanyizibwa bungi nnyo obw'enjawulo tulina families zaffe zitudipendingirako tulina abaana abagenda okudda ku masomero n'ensaawa zako kati tuli bakwate tuli muneno munda mu kkomera erya Wiiru tetulinaako ayamba yenna twafunye amawulire nti gavumenti yaffe yakivuddemu ofuna bulungi nnyo Embassy yaffe ebadde nga etera okujja waneeno terina kyetuyambyewo twagala tiketisi tusobole okudda ewaka banaye tuli abantu bangi nnyo naye tewaddeyo okubeerawo okuyimirirawo we want to go home 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 okwemulugunya kaffe eri gavumenti ya Uganda ne Ugandan Embassy tuli wano kwa Wiiru batukwata tulinga abaana 10,000 lulamba tuli abalenzi n'abawala era tuli mu namba nnyingi
gavumenti endazira nezitwala abantu baazo abanaganda batutta abaabwe abanigeria batutta abaabwe abakameruni batutta abaabwe naye ugandan embassy temufuddeyo ku kino ensonga kusaa buli bwe kimukwatako abemba ba paliyamenti sipiika wa paliyamenti mwenna mwenna muvayo kwena ensonga tuli sitaka tuli bazadde tulina abaana ab'okuweerera tulina abaana ab'okulabirira twagala air ticket tuve mu kifo kino we want to go home 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 bana weberere muke nafe twagala kugakati n'abadoga b'okulabirira tuli eno twasi ate tumanyi tuyambibwa naye Uganda Embassy talina amakulu wadde okubeeramu omubaka wa paliyamenti bannakyalo n'abagagga kinoomu abalina ku booki mukye mututaase mwana abayimbi baselebrity naffe tubawagira tuli eno abaana tuwera bangi abobuwala n'abato mututaaseko mwana Muzeyi Museveni nawe nkimanyi era ojja kukalaba ne basali musale mukibeere bumwana tuve wano lwaloba President wa Geto naye tugambye mwana abaniga bo fena twapoire n'abaana abo bana n'abalenzi abavubuka abato abasobola okuweja wadde okukola mwana mutuweerere mu n'ekigambo ekirala bahonorable b'ewaka e Uganda tubasaamu nnyo ekitiibwa nga mu bakulu baffe naye temuvuddeyo tuyamba ku nsonga ya kudda waffe abanigeria abanakenya abatanzania abasiriyaliyooni bonna bakusobodde okudda ewaka tuli wano mu kifo tetumanyi kiddako tetulina wifi tetulina ki tuli mu kifo kiringa batuteeka mu mpuku tewali ene kintu kyonna kyonna kiriwo kyetusaba fenna tutusaba mutuyambe tuyambe tulwana tetulina makerenda gatulabirira fenna tuwagamidde mutuyambe bahonorables twagala okudda waka we want to go home 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 tutusooka omulugunya kaffe eri gavumenti ya Uganda ne Ugandan Embassy tuli wano ku Aweru batukwata tulinga abaana 10,000 lulamba tuli abalenzi n'abawala era tulina amanyingi gavumenti endazira nezitwala abantu baazo abanaganda batutta abaabwe abanigeria batutta abaabwe abakameruni batutta abaabwe naye Ugandan Embassy temufuddeyo ku kino ensonga kusaa buli bwe kimukwatako abemba ba paliyamenti sipiika wa paliyamenti mwenna mwenna muvayo kwena ensonga tuli sitaka tuli bazadde tulina abaana ab'okuweerera tulina abaana ab'okulabirira twagala air ticket tuve mu kifo kino we want to go home 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 bana weberere muke nafe twagala kugakati n'abadoga b'okulabirira tuli eno twasi ate tumanyi tuyambibwa naye Uganda Embassy talina amakulu wadde okubeeramu omubaka wa paliyamenti bannakyalo n'abagagga kinoomu abalina ku booki mukye mututaase mwana abayimbi baselebrity naffe tubawagira tuli eno abaana tuwera bangi abobuwala n'abato mututaaseko mwana Muzeyi Museveni nawe nkimanyi era ojja kukalaba ne basali musale mukibeere bumwana tuve wano lwaloba President wa Geto naye tugambye mwana abaniga bo fena twapoire n'abaana abo bana n'abalenzi abavubuka abato abasobola okuweja wadde okukola mwana mutuweerere mu n'ekigambo ekirala bahonorable b'ewaka e Uganda tubasaamu nnyo ekitiibwa nga mu bakulu baffe naye temuvuddeyo tuyamba ku nsonga ya kudda waffe abanigeria abanakenya abatanzania abasiriyaliyooni bonna bakusobodde okudda ewaka tuli wano mu kifo tetumanyi kiddako tetulina wifi tetulina ki tuli mu kifo kiringa batuteeka mu mpuku tewali ene kintu kyonna kyonna kiriwo kyetusaba fenna tutusaba mutuyambe tuyambe tulwana tetulina makerenda gatulabirira fenna tuwagamidde mutuyambe bahonorables twagala okudda waka we want to go home we want to go home we want to go ffe tuli bannayuganda tuli wano ku Embassy ku Aweru Dubai twajja kukola naye baagenti batubbye ssente bwe twajja ne tubeera
twabadde tweyiiya gavumenti neteekawo ekirango nti buli mwana yenna ajje wano ku Awiiru basobola alemereddwa talina dokimenti adde ewaka kuba twatya ne tumanya nti nno tetulina dokimenti bagala nti buli muntu atalina dokimenti adde ewaka naye kuva tujja tumaze wano omwezi mulamba tewali kiregenda tukuwawulanga buli gwe tukoddeko yenna mu gavumenti ya Uganda mama